musumba waffe abasaseredotya Sekindi ate n'owekitiibwa Ronald Bale Mugera aliwo ku lwa minisita w'ebyenjigiriza mu gavumenti ya Kabaka abamyuka ba Pookino Honorable Joseph Sewungu Katamba Father Musanya yamuyingiza mu lugave Mutuba 10 ow'Embogo Kabanda n'abaami ba Kabaka ku mitendera gyonna abakulira essomero lino n'omukulu waalyo n'abasomesa bassebo ne bannyabo ndi musanyufu nnyo okubeera wano okujaguza emyaka 25 muyogeyoge nnyo ku kisaawe ndowooza era ettofaali lye mwampa telefayina temugiraba n'ebirala gye biri bingi mwebale nnyo naye okuva olwo mbadde siddanga kale ndi musanyufu okuba nti nkomyewo ku kijaguzo kino bambuulidde nti bwe waayita emyaka 11 ng'essomero litandise olwo ng'ekigondoza kiwezezza emyaka 5 mwayita Ssaabasajja Kabaka n'ajja n'atongoza essomero lino kale Father Kayabula mu bbaluwa gye yampandiikira nange ne ŋŋamba kangende ndabe oba essomero Kabaka lye yatongoza likyali ku mulamwa obubonero bwonna bulaga badde nsoma essomero bwe likola ki abaana bangi abaliwo abayise wano obubonero bwonna bulaga nti buli ku mulamwa gwennyini Bakakayabula weebale kutandika ssomero lino simanyi okutandika lwakuba olina ebyewuunyo nga omumyuka wa Pookino bwagamba oba wali okola bukozi mirimu egy'obutume naye gyatuwadde olwaleero etuwadde essuubi nti bwe tubaako kye tutandika ne tukiwa obudde tusobola okukijjamu ebirungi ekyamazima tetusaana kweraliikirira nti tutandise bitono ebiruubirirwa byo birina kuba binene naye tutandike bye tutandika nabyo mpola mpola mu busobozi bwaffe Ssaabasajja Kabaka bwe yava mu buwaŋŋanguse mu 86 tewaali kantu konna konna mu Buganda naye ku mmeeza ye yateekako envumbo y'Obwakabaka bwa Buganda envumbo ye seal yateekako envumbo y'Obwakabaka bwa Buganda n'empeta eri ku ngalo yeeno singa mukigenderera envumbo eyo kyekyali kitegeeza ekyali kimukomezaawo si mbibi si motoka si bulange naye kaakati mu mwezi ogw'omusanvu twajaguza emyaka 3 Kabaka Mutebi ng'ali ku Namulondo kituukana bulungi na kino kye tuliko kituukana bulungi ne bishopu kyabadde atugumyamu ku by'okweyimirizaawo n'okwezimba era ndowooza nti kirungi tukirondoole nga tetutya kutandika mpola n'ebyo bye tulina naye nga tulina ebiruubirirwa byo binene nnyo ekyamazima nze saagala abantu balina biruubirirwa bitono
aha njagala abantu balina ebirimbiro ebinene mwe bafaada bampa muzimba kereziya muzimbe zibwaguuga siwagala ku kereziya butono mutwale obudde nga muzizimba omanyi twajja ne tujjamu kino ekyokwagala okujaguza amangu buli muntu buli dakiika bbiri ayagala kuyita abantu aleko kyajaguza naye nga byebajaguza tibiri nawe bw'oba okukola ebinene olina okwewa obudde nali ku yunivasite nga ngamba bannange bensoma nabo nti ze sijja kusula mu nju ya baati nja kusula engateeka emmanju omukyala hajjati yali ansuza bamwita bibirika makindi eyo nanzikiriza nengabikkako ebiveera nga bino nenzimba ennyumba nenemuko katonotono nakimalako ebbanga nga nzimba akasawo kamu olunaku nga kensobola nga ndula obusawo 6 mu sabbiiti olw'esande nga lwetutakola obusawo 6 olunaku kakati bwe naleeta omusajja omuseresi bwe yatunula ku nnyumba n'alowooza obuli obutuuse nangamba weetaaga amategula emitwalo 2 gyobeera nzimba kereziya y'erubaga nakozesanga 6 tusobola okutandika n'ebintu ebitono nga bwe tutandika okuleeta abaana mu masomero nga bato ne bavaamu abantu ab'amaanyi nga bwe bali wona abatutulidde olwaleero bishopu oyigiriza bulungi mpoomeddwa nnyo ennaku zino abazadde abawerako bategedde omugaso gw'okutwala abaana mu masomero wakyaliwo bwe tuguluba nabo naye abawerako batwala abaana mu masomero era bwe tugenda mu masomero batuwa amabaluwa emisomo giwedde mu myaka gino egyakayita nga 20 omwana bw'amala nasale nga bamwambaza ggawo nga bakola embaga bw'amala ekibiina ekyomusanvu bw'ayita obulungi nga baleta terefayina ne radio CBS na buli kimu nga beejaddala nga bakola batya abaana nga bamusitula mubiraba sibyagala bulungi omwana amaze ekyomusanvu aba awangudde ki oba ekyokuna kati awangudde ki ekyo si kyewaita ekiwejjo wejjo okuwumula nga tonnatuuka ne beeyagalaga ne balaga ebintu nti yafunye buna tebimpoomera kubanga obuwanguzi mu byenjigiriza wandibadde omaze emisomo oba ogenze Muteesa University bakutikkidde oba ogenze Makerere bakutikkidde oba ogenze Katikiro neggaba bakuwadde obusosodooti obuwanguzi eyo tekugwera naye ate nabwo era si buwanguzi bw'otandika okubaako byokola betumanyi oba oli buwanguzi oba toto ate mu kusomesa abaana abayise ekyomusanvu nesini eryokuna tusomesa enjawulo wakati w'ekikyamu n'ekituufu oba twagala kuyita terefayini ekwate abafunye 4 oba 8 abaana bano ababadde bazina amazina okuva kati mu buto bwabwe tubabuulira enjawulo wakati w'ekituufu n'ekikyamu tugambe nze leero nkeereye era neetonda dakiika nga 7 olugendo lw'ettaka nalukumye bubi nabadde ndoza nti baana bano bateekawo koolaasi abo bakanula maaso abaana bakiyiga nti oteekwa okutuuka mu budde oba tuwooza nti abakulu tebakeererwa abaana tubawa obuvumu okwogera ekituufu nga bakitegedde obwo bwe buwanguzi bwe balituukako nga bafunye n'ezidigiri nga bayize okwawula ekikyamu ku kituufu kati ekimu ku bintu ebisinga okuba ekyobulabe kyetulina mu Uganda bwe kuli bw'enguzi
ekyokubiri kwe kukola emirimu gadibe galye. Tewali mulimu ogukolebwa ne gunyirira. Buli muntu kyakola alinga eyejjako obwejja okutuusa oluwalo. Abaana babiyize tubibasomesa. Kirungi nnyo bonna bonna bayitira mu ddala erisooka, naye bwe bataayiga ebintu ebyo tujja kufuna omutawaana ogw'amaanyi mu maaso. Era nze mbasaba mubisomesa abaana mukyala Naggayi ow'Engeye, abaana bayige enjawulo wakati w'ekikyamu n'ekituufu, ate mbawa obuvumu okwogera ekikyamu. Kubanga Uganda eneeba etya nasobola kulaba bituufu bikyamu. Bwe tulaba omuntu akoze ekikyamu gwajja tukyalira tumwenyereketa bumwenyerekezi. Si kirungi n'akatono. Mu masomero nga kano ssente kizito gye kimu ku miramwa abaana gye basaana okuva wano nakyo. Amasomero ge twasomeramu baatusomesa ebintu bino bino. Eyo Butale nabadde ngulya Bishop nenvayo neŋŋenda Enkoni mu budde obwo Kalinaali Wamalanga ye Bwana Mukulu Noza Vika General. Ne tugenda Ekitovu babrother Ekisubi. Byafa bwerere bye baatusomesa. Singa byafa bwerere Bishop yandiikise mutungula ddamula. Mikulu mugisomesa abaana. Maliriza nga nsaba abakulira essomero lino mukuume omutindo gw'essomero. Kikulu nnyo abaana bayite, era kikulu nnyo abaana bava wano nga bantu balamu nga bamanyi bulungi okwawula ekikyamu ku kituufu. Nsanyuse nnyo okulaba mwami Joseph Yiga. Ffe abatamanyi Lulatini yatuyamba n'atuyigiriza ekitiibwa kino mu Luganda mu ngeri gyetutegeera obulungi. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Omuliro wa Pookino Payineto Yiga abadde agamba nti ab'engabi tewamwogedde, naye ab'engabi mwe mu nzaala. N'olwekyo musanyukidde nnyo okumulaba kojjange. Nkulisa n'abagole be batuleetedde wano. Naye nga mu kisenge bayanguye. Kubanga abagole babasonyiwanga ne Sande. Oba mukyerabidde abagole nga babasonyiwa Sande. Ne kati bano babagasse jjo kati baliwa baze kulaba Katikiro bati balabangako. Tubakulisa nnyo, tubakulireko mu ngalo. Neebaza nnyo n'abatendeka abaana. Abaana bayimbye wano, abaana mu kwaya wali ate ne bajja wano ne bakola ebintu. Weewuunya engeri abaana gye bakwata ebintu ebyo bwebityo. Abaana abato bwe batyo. Abasomesa mwebale nnyo, mwebalire n'ababatendeka. Ate omukulu w'essomero yagambye nti alina amanta amuntano naye sinagalamu. Naye ka sirowooza engeri gyali nti asomesa mu ssente kizudyeyo ebitaliyo. Baleka mwebaze kino bweweebalire nnyo, weebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka namugambye nti nzija mu ssomero lino. Yakitegedde bulungi. Era ng'ajjukira obugenyi obwo bwe yaliko. Kaakati lipooti gye nazzaayo ndoze nja kubeesanyusa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Katonda abakuume. Gwe ate na subscribinga mukwano osuwa binyuma bikyagenda ddala maaso. Subscribinga okone ne kati oleme kubeera nga tosuwa videos zonna ze nabeera nga ate nteekayo. Okitegeera mukwano. Nenyongera okujjukiza mukwano gwange gwazimba mpakirako ku bintu by'enzigi, madirisa, mbutanda, mukwano gwange mpa ku ssente. Bintu bei si ya bei ebeera ya kuteesa buteesa. Ate munange n'ekipe kye twakuleetedde nti tuyina success cards, nga success cards zino kikopo
oba t-shirt oba katambala otekako ekifaananyi ky'omwana wo ate munaino nabanga munnange anyumirwa nnyo nkotaktingako ku namba zange ezo ate munnange tojja kubeera nga ate weejusa omwana wo abeere musanyufu agende n'okumala P7 mu butuufu oba senior 6 oba senior 4 ng'ekintu kyekikalo akirabako wali ekikopo akinyweramu n'agamba mami yangula dedi yangula mukwano gwange yangulira ani yenna wekitegeera naye nga bandirisa mukwano tujja ne tupima ennyumba yo obunene bwayo tetukyayagala bino byakutema ate mu miryango olugi terujjaamu ate mufunze omulyango olugi lutono nedda tukupimira ekintu kyo mukwano ne tukikuwa nga kifiitingamu ekitegeera gwewe motoka tokkiriza motoka yo kubasuure tukontakitinge kate tube nga tukuzimbira akayumba we kate emotoka yebeere nga ate eri seefu gwazimbye eshero mukwano gwange tukola akanupe mukwano totuyisaako sente contactinga shifa the hasura ate munaye buli kimu abeere nga akikumalira nenga tulina ebintu ebirungi tulina ebintu ebyenjawulo obutanda oyagala kaddeeka oyagala katanda kako bwomu oba oyagala katanda ng'osulako gwe tata abaana abaana wamu n'abazzukulu nako tusobola okubeera nga temunnange tukakolera enzigi ng'ezo eza gate olulabye ezislidinga kalubererwa nyumba mukwano gwange mbeera ng'ompagirako kubakwezi namba z'essimu 752688 544 neye MTN erizire 73 5241 9.